abamutuke maaso olabona omwami kitegeza ku kino ekyalo kuliko abantu abalala enteesa emotoka tugi yesoke tusoke tulengere kalankatono nnyo eno yemanyiddwa nga ali abalamu tukyagenda maaso n'akalankatono nnyo eno yo twagikutuusizzaako dda amatundiro ga firimu wonna mu ggwanga weeri ali abalamu ojja kulya bbulo yesoke tugende maaso katono nnyo tukyalengera kalango katono omusezi ku kyalo ne bagiyita nolitaani bakuli olaba ekibumba bakitwala olaba oyinza okubuuka mu kataasa n'ogwa mu ntamu tugende maaso balamu be balya kabuyi wamu kujjako olaba tukyalengera kalango katono nnyo era nga tugenda musawo ogyetaagira mu dduuka wonna awatunda firimu mu ggwanga weeri eddookoli baagala balookoli ge baagala yes oke kasita gobanga onyumirwa ebina Uganda byonna eno bagiyita noli okay ya tugende maaso ate ne tekatandike studio 22 cinema studio 22 Ugandan cinema ekyatandika butandisi Dazam Film Productions bakutuusako entandikwa era nga sala kendi osobwa firimu ya mwogezizaamu songa tuyina Salongo Wire ekyatandika butandisi mwogezizaamu eno tugitandise mbulambalamba tolina kusubwa ndaga waddeyize ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso Mutebi Ronald ekyali ntandikwa firimu eno tulina abazanyi bapya ba mulembe Sharifu Nanyanzi ne Okiria Ronald gwemanyi nga lutuule efirimu yaffe ekyatandika tugenda maaso mpolampola ate nga sala kendi osubwa abafere twagala tumanye ku mulundi guno abafere batambulira mu bitiiki eno yeetandise okuva mu Uganda Cinema Studio 22 ekyatandika butandisa abafere bantu bangi batambulira mu mbeera ey'okuferebwa naye nga takkiriza nti bamufeze ekyali ntandikwa ompa akadagala nensobola okufuna byenjagala kaakati wetandikidde waliwo agezaako lekani asaba ayalalekani ayambibwa kubanga ensi yo weeri eringa emukaluubiridde ayagala egonde okujjako ssente kubabba bubbi ekyali ntandikwa yagamba alalikeni ensi eno kwagala ebintu byatuuse byakuyiiya muganga lakini anataka dawa kumbe waliwo mu Tanzania gwe bannyonnyola ono amugamba ayagala eddagala lyayagala ayalalekeni abaako engeri gy'ayinza okuleka ndi ayambibwa kuba naye alabika ayagala niko naye lakini huyo iko na hela kati okukuyamba weekulina y'amajja weegali amajja sente z'okukuwa nja kukuwa naye nga nange maze okulaba kiki kyengula zemuwa mutaka embeera gy'alimu yalalekeni afuna ku ddagala eriyinza omuyamba okubaako essawaagwa kuba ebintu ebyatuuse mu kibuga kino oba toyiiya ensi tegoba naye ekuyiribya buyiribya efirimu eno ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso tatumanye ku mulundi guno baine tulaba bafere n'agamba nize kintu kengenda okukola ngenda kulabika ninkuwa eddagala ogenda osasula sente zo ng'omaze okulaba eddagala ekyo likola erinnya lye tugenda maaso kyakola abantu batera okubeera abayaaye yandibadde ampa muze agala bamuwa eddagala naye kennyini waali omufere naye atidde omufera sitole yagiwandiika ekidde esiterewo ate nga edirector firimu eno etandika tugenda maaso nayo iziize tataga omupatie oliye mutabbirizi ejaribu omutabbirizi ali wakati wa ddiru eno kwanza omupatie ekyali ntandikwa mwogezi zaamu ye producer firimu ekyali ntandikwa kale nze sirina buzibu ono ayagala ddagala ayagala abeeko engeri gy'ayinza okulabika ndi akola ki ayambibwa eddagala ayagala limuyambe ligenda kukola ki firimu eno ekyatandika kati omutanzania omuzanja wiidi ye liri abanalyo kati eno sampo
njamuwe gugumbu anaba ne sente soko okwate sampu ako katini nembutini bwako gendo laba ogunene kyegusobola okukola. Yes. Filimu ekyatandika butandisi. Ataona mtu mwenye atapita kwa hii dawa. Yes. Ataona tofauti yenye atapata. Rudi hapo tu. Ya. Agambya. Ulira. Gendo kateke kukubu. Omuntu bwana akabuka bwati. Mudakika ntono nnyo ojja kulaba kyanafaanana. Ojja kujjoto. Laba eddagala bamuwadde. Omutanza wiidi alina ddagala. Tewali buzibu. Ajja kudda. Eyo ne tuvaayo. Kati ogenda okudda eno waliwo ab'omukwana babiri. Bagenda maaso embeera gye baliko bagyevuma bwevumi. Kuba kati embeera tekyalabika nti enyiga abantu naye kati ebakuba ku ngufu yekka. Embeera abantu ebalya ku ngufu yekka. Nabasabiddewo sente ate bagenda nakuzimba. Kati saba ono ye kyaliko yagamba tajja kkiriza mbeera emunyige era bwe twogereraga yagenze mu bbanka ebbanka najuza empapula ze bagenda muwa sente. Esente ezo bwe bazimpa kuba kati buno obuwala obwali bwangwa nyalambulage nti ate nze majja. Uliriza nnyo embeera y'abavubuka ekyasinza okuleka ni baleetera obuzibu. Njijja kutambula bulungi. Agwejjayo sente aliko munne yamunyige pesa gwe zireete. Bonoba toyina kyazikola mu nja kulaga wanange manyi nja kuyiya. Kino ndi mukwano gotone jamu. Kigwire senza fezifiro. Tebagala bintu byakuleka ni sente bazijjayo. Ate zireke nte zivudde mulamwa. Nabye tugenda alikana abekeberawo. Tugenda maaso. Saganya. Bana. Ono ye yeewoze sente munywanyi we yayina ddiiro. Oba yalina amagezi omanyi omuntu aba ne sente abavu aba ne pulaani naye omugagga aba ne sente. Kati omwavu yalina pulaani n'agamba munene gwe tofaayo ekintu kijja kutereera. Kakane tuddako wamu naffe gwe bawadde eddagala bamugaye ni gwe twala eddagala bw'olitwala tewali kigenda kulema. Gwe genda olabike ni eddagala eryo olitega olabe nti eddagala lyaffe terikakale ki eddagala lyaffe lya mazima. Nditegewa nga asooka anoonya gy'atega eddagala. Ensi bwetyo betandika obulogo. Njagala ndaba oba omutanza wiidi ono eddagala lyalina likola simala gamuwa sente zange nga sikakasizza kati ng'aliiwayo kati kumbe wali wajja yekyali ntandikwa eya firimu kati kumbe ajja kandabireko ono nga yeefula alina byalingiza ono olwatuuka wooli wateze eddagala omukono ne gukwata omuliro ng'ono alaba bimusi byagezesa wali obabuukiriddwako nga bw'osiibwa okiriya Ronald agenda wulira omukono gugenda omukono basajja nga balina amayembe kiki kino kyampadde bamugambye genda olabe kyerikola ng'amanyi byakuzannya kati ne tuddako ewaaba emikwano ababiri na ono ye yagenza okwewola sente olwo yaba ne sente oyinza omuyita lusimbi. Kati ono yatalina wadde ekikumi aba talina wadde so aba brasimatiriyo lugayaavu. Kati lugayaavu yalina pulaani ey'okuleka ni sente we zivaayo munne amuyambye ati obugagga bube nga bubaawo. Ono atandise okuleka ni alowolereza sente ze gy'agenda ozijja bw'anaaba amaze okuzeewola zigenda kukola ki. Katuddeko wa muzeeyi abasajja balina eddagala sirirabanga bamugambye gwe lise mukubo ojja kulaba eddagala eryenkola yaalyo era we yatuuka ekinaakani n'akijjayo ekigirikooti kye omutanza wiidi ng'ayina eddagala. Efirimu eno ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso oli ku kina Uganda kyolaba bannange kadi nga takomayo w'omutanza wiidi simadawe imefanya agambye eddagala likoze ayagala engeri gy'omuwadde obutiŋŋinya osooka omuyolereyo olubatu olaba yabadde azalawa kumbe go abadde ozalawalanka sikyazalawa bannange eddagala bamuwadde tereka bamuyoledde kutukwa kukukumpu kati alina okuleka ndi ayagala ekukumpu eddamba wakatonda banimunya daba naye omusajja agenda ofiira obwerere mwandibadde muyamba agambye eki sooka oleeta amajja sente zijja kulabika naye musooke mumpe eddagala eriwonya pesa yuko na agambye sente weeziri naye musooke mumwe eddagala asooka leke nayamba omusajja oli bambi abadde ng'agesa kijja kubadika nkirabika bubi nnyo singa omuntu w'abandi akafiiremu
atajua jina ya kubwa kubwa ni nini. Ojja kundaba Sasa agatute matuga kukumpu naye singa agezaako okuzanya n'ataleta sente mwambie hivyo ajja kukitegeera. Seule fasi yenye ilipata apanguse hivyo mara moja. Efirimu egenda maaso. Akuwe karibu hapo. Okay. Akugambye akadagala kano. Wakatuusaayo. Kamuyise ku mukono omulundi gumu bwoti. Ojja kulaba kyanafaanana. Naye agebeera kumpi okumewo wano. Kale. Kanziki. Nga bamuwa ddagala liwonya. Nga bamuwa eddagala eriwonya. Katolaba olunaku kono watu tufunemu oluka 10 emitwalo 10 naku 10 kakadde tukajja expenses z'abaana biki emitwalo 3. Ono ayagala kaini sente wezivaayo afune washing bay afadhali agigule. Tajja kulema. Agule washing bay byebigendererwa bikugula washing bay. Esobola tulema. Kweni sente zibula atudde kwendera zibula atudde. Kiriza sente kutubula. Tutatafuta sente, tutatafuta pesa, tutazura pesa, tutarudi ndogo. Egenda maaso. Efirimu egenda mu maaso. Kakati banaffe eyo diru yemaze okuleka ne bagibala. Bagende bajjo sente z'ekibiina ono akole ki? Alabika ndi afuna business y'amazzi kutukulabika ne booza mmotoka. Kati yabuuse bananga bantu bangi bagwa mu buzibu. Omusajja omukono guno gwakoledde ono yajja leete kukumpulete kakampulete kakampa. Sebo. Ha! Mutambula nnyo gwe wakadde ku macyango n'otambulira eno otambula oba obeyuka. Muzayi nze sema. Namugamba naye makula siri mubbi. Kati edani baki bakuleze. Mugerwa. Namune mbadde nzire eno. Yerutule kati obadde oddawa ndi mu kunoonya kalimo. Kati omulimo. Namugamba ne obadde onoonya mulimo otambula omala gatambula batambula batyo. Si kirungi kutambuliranga mu kkubo wakati. Kata ne slippers leke. Kati muzayi yamugamba engeri gye nkuyambye ate nga toyina sente zinsasula. Njagala ndabe engeri gye tukimaliriza. Eyo lyekkubo n'alitta. Yawulira nga tayagala kuddamu kugendayo. Efirimu egenda maaso. Kati ono abadde ayogera ne munywanyi we Lusimbi accent. Lugayaavu yatalina adde 10 brass material. Ono muyiyiza ntya. Ayagala muboote. Omanye ebintu by'ekibuga kati buli muntu wa kuyiyiza munne. Kati ayagala wamubootera. Gumba bibirira nga gulingo kugenda okuva. Kati ogenda okudde wono ge bayiyiza eddagala naga ebintu by'ekibuga yakola kibyakuyiiya. Ye yaloze ate wuno yamutaasiza. Ebigendererwa bye byebiriwa. Ekyokulya okuva ku makya. N'amugamba ndi kakati gwe wooli awo. Embeera bwe banga yakukyankala nnyo nga tolina wadde ekyokulya nze ngenda kuyamba. Fune wootuula. Yabadde agenda kunoonya mulimu ekyamujja mu kyalo omuwogo buli lunaku gwe bafumba. Ate nga bagamba waliwo obusolo obulya muwogo oyo. Kati ayagala kwefaananyiriza bbo. Ekibuga munakyalo nga agudde ku kitumbuuba munakibuga agamba addiko wawejjira embeera ebeekalubye nga ppeera. Sooka weeyiye yerutuule. Waliwo we bakuweera ekyokulya ne weerabira okwebaza ng'obudde obwo buwanvu nga nnyini kyayinza kikuggyako. Kyova olaba ali atunudde eri. Mbadde ekabuziga. Mbadde w'ekabuziga. Togenda kudde. Kati obadde oli kabunzibiridde. Nedda. Tandika okukola nange. Kati muzayi ng'amugamba pulaani eriwo. Ngenda kuwa omulimu toddamu noonya mulimu. Tunuulira. Ng'okola. Era olwaleero luno bava kuntikkira. N'agamba ye musawo Muganda. Abadde mu ssomero ly'abasawo Abaganda wuliriza ensi weetuuse. N'agamba engeri gye mbadde ntikkiddwa. Kati ndi musawo Muganda. Namunaye nange era mbadde nnoonya mulimu naye bwe guba ng'oguliwo noga ddagala. Ojja kunoga eddagala. Nkozi gwani? Bampita Lutuule. Ijenzaalibwa eyo muzeeyi. Kabunyata. We Kabunyata Lutuule we Kabunyata. Kulabye. Naye kati ogenda kutandika kukolera wano nange. Efirimu egenda maaso. Gibadde gigenda kutta n'emizimu gyammwe. Yamugamba nkutaasizza. Naye kati kowonye. Neyanza taata neyanza. Ngenda kubeera ng'okola nange nga tosasulwa.
omulimu gwagufunye kati ate nga lwaki tebansasula kati nkuddiza ejjembe libadde likutta ogende gyonnonye omulimu gye bagusasula nkugamba nkutaasiza lino ejjembe olikubaddeko obadde olimanye oli wano obasa ekyo ndikuddiza owulire obuzito bwalyo nga likomyewo kugamba kolera bwerero owakana egenda maaso kaka tuddako ewa Lusimbi ne Lugayaavu tebagala omusingo kati atalina okwewola ettaka kirayika banka yagalayo omusingo ekimu ku biraga ndi sente si nyangu namigadde yagenda South Africa tugenda maaso jatukolera nzira lwansonga kati baali basikira ettaka ewaabwe era ina munywanyi muganda we yali ali bweru yagenda ku kyeyo kati ettaka eno yabadde alivunaanyizibwako engeri gyagala sente agakadisinge mu banka bino byonna mu bulamu omuntu abaako mukwano we gwe yeesiga Lusimbi Lugayaavu gwabulira ku byama bye Lugayaavu mwavu mulungi naye ate alabika ennyonta y'essente era ng'alagazaagala naye kyobola amunaamuwaako nnyo pulaani mu bintu ebimu efirimu yiino kati nga tudda ku bana abayeyeza omwami ono twamulabe naye kennyini ensi ebadde emukuba ekibookeezi naye yagenze w'Omutanzania Omutanzawidi yamuwadde eddagala eddagala liri kuliko erirwaza ne kubaako n'erijanjaba kati atandise obinnyonnyola lutuule ng'amugamba gw'olina okgenda maaso leka ekintu ekyo ng'obaako engeri gy'okikola kati gwe njagala nkufuula omulogo wange nga gwatega eddagala ng'amakubo gonna ogatega eddagala bannanga abantu mwegendereza ensi mwe tutambulira otambulira mu kkubo nga mutuufu abasajja batezeeteze nga buli omu amanyi nti waateze owulira endwadde eziruma abantu endadde abantu batega ntege gwe genda ofune wootega ababibuuka babibuuke amubulidde amazima naawe kennyini bakubuteze nadde ennyala kumanya ngeri gye kikolamu genda kati gwe kyoba olina okumanya wali abantu abangi bootega ate ofuba okulaba nga wooteze olinda kubanga guli gwotegwa olina omuleeta tumutegulule ng'amuwa eddagala otega ttono otega eringi oyinza otegawo ate olina omuttirawo kati bwafa tuba tetukola kuba tuba tetumujanjabye otega ttono ensi bwetyo bweri katuddako ewa Lugayaavu kati kye yakola Lugayaavu alina ekintu kye alina ekimyula kye kyabootaboota kati ng'amugamba ono nyatumutege ku masannyalaze adde ku switch omunyigire amapeesa kakati gwe nze ono nze nyambe nga ntambulira buli waali kwini pulaani ki kwini omusajja agenda funa sente bw'afuna sente ate ziba zize yaba mugagga era kituufu nze nsigala ndi mwavu kwini aha pulaani ki gy'oleese kadwala tukole tutya wulya Lugayaavu ompaddewo nedda nze njagala eri obenga ambega omubege naye talina kuboota lengera omusajja bwayagala asindike mukazi we ewa mukwano gwe amubege bakakase emisende ziri we bazimuwolera bwe bati ate bo banoonya engeri gye bazimusuuzaamu laba ensi eno togireetako amala eno firimu gye tulaba baako ekyokuyiga ky'oyiga kati ate eno waliwo yatega amayembe akulinda ebbali wali gojja osamaala obanga endalu wali obadde ng'otambula n'olira akakumyansa mu ntumbwe ogenda okulira alinga endalu wowe mama yaye agenda okulira omuliro mu ntumbwe agenda okuwulira omuliro agenda okujja kuvaayo basi wawe mama okugulu sikyakuwulira mama ndabye nze okulumbulira mama mama mpulira evivi lirogala omuliro evivi mama mpulira omuliro kungi mu vivi mama mpulira nsiri bulungi ekandaba omuntu anaakuyamba wano wawe ndabye nze omunaku eyo ne tuvaayo yakugira njagala ono ye agenda kufuna sente okuva mu banka naye wazifunira bw'ati banne mukwane sajja njagenda ndibegera imbege tokkiriza abasajja oli omugambira wa Fazaali nti ndi mu January tokkiriza kubuuta aba ali awo mwendi kumbe mukwano gwe ya jangu tusanyusa okulaba kalibu ekintu ki jangu
ye mukwano gwayingidde wegendereza omukwano gwowangala nagwo firimu yiino twabeeranga naye muki kati ng'amugamba mbadde ndeese addaze kukyala mugenyi kati omugenyi ono wejjidde era engeri gye tuli ba mukwano mba nina okwanjumuka badanize kubula bwe tutuuse andi neera nange nekwanjulira abagenyi naawe kenzije kumbe olwamulekawo kino kiringa kikemu ono obabenga laba wekitunula kumbe Lusimbi tamanyi kuloola agunula bamugambye kyolina okukola oyo muteeke mu mbeera laba Lusimbi bw'atunula talina bigambo ali bigambo leesi ekingi kuye maaso kuba galinga ekide tunulira kale kenkomewo yasiibulirawo ali awo talina bigambo basi tuba kadi kikutte omusawo omuganda ye mulogo ye musawuzi tebasula njala akeera ku makya nasibe wowe mama afudde mama nze ndabye bamulokingidde ono n'ayita jjajja n'ayita jjajja banange enfa kyatandise kimusensera kyatandikidde mu ntumbwe awula kimukubye ate omugjamu esaate abasajja basooka olinamu mmeka gwe tukuyambe basooka nakwesasula oyinza obona n'olema weerabira kale oyambiddwa ono wakwata bamuwa akadagala akasimbe kukumpa era kekalinona kati akadagala ako kiri kitya mpulira kitadde kibadde kitandise okwambuka adde atandise kiwulira eri waggulu awo abadde akiwulira kibadde kidda kati otededde efirimu egenda maaso kadi kyoba okola abantu balwala nnyo kadi ssebo akuwonya naye era agenda maaso n'okulabikani akulaga singa abeerawo omuntu yenna aba yeetaaga obuyambi omulagirira waffe ffe tujjanjabirawo awo obuuliza ewa muzeyiga boggola yafunye edda n'erinnya abasawo baba n'amannya erikanga omuntu oliwulira eri n'omanya oyagala kuyoolamu kikola laba badde okolerera mwezi mutwalo sooka ogufuna olunaku lumu olabe we guwooma omutwalo ngukuwe gumbe muzeeyi ngukuwe gaata gale gwera ekibuga ajja kuddeyo mukyalo yasamirire ekibuga zibeerawo sente tuba nazo mutwalo olugire mbu simanyi onoonya wakupakasa olwopakasizza olunaku olina osimba amayembe ana gonna ne gakwasa kuba teriri takola olisimba ku makya ku mukaaga tuba tulisimbula era oyo gwe tuyambye ng'awona nga tulisimba n'awalala efirimu egenda maaso kati ogenda okwetegereza bannange Lusimbi omuwala yamulemeddeko ogenda okulenga tandite kyokka naye Lusimbi ate nze ngambye eki Lusimbi ebigambo byonna byabikutuka bukodezi byoyala bibeerejo ebigambo bannaye Musimbi naye gwe naawe ompeweeta nnyo mangu kumbe Lusimbi yeefula omubuufu naye gwe omuntu gwe nalabye ogula ongamba otya nti onfa leero egenda maaso batandise otambula bombi olwezo ekimu temulimbu kyakulya olwaleero eddagala tulina lisobola okuba abantu amatalo ne balwala ngolowooza bwe batalwale tunafuna sente naye mukama wange sisobola kola kintu kiranga tonampa genda otika abantu amatalo bwe batalwale ngolowooza tunafuna kintu laba ekiri eno genda obatika amatalo bintu byakutegama ako tekalimu etaano ako katege ettalo lyakasi tukajjemu esente opapa ki oyo sooka omusimbula ettalo ate olikuba awabi mu bbeera abasajja bebapaalira ennyo tomukuba ettalo awalala olaba wamukuba ettalo awazibu n'atandika okagoberera mukama we yamutumye kasimbula ettalo bannange wegenderezanga nyensa abantu bazibu ensonga eriwe firimu yino togenda kuddamu kujja wano okutuusa nga ensonga dirwe kati bano batandise olekani bapangira ddala okupanga okuliwo
nakusanga wano tunolera firimu okupanga okuliwo balina okulaga nti tebaagalana. Ensi weetuuse okutaamira omusajja atandise okusindika mukazi we agende akola obwambe. ekyama kakati naye kagenda kazisinkana kangende mulaba. Ono yamugamba kyolina okuyiiya tojjaamu omuliro mufunze. Omukyala ayiya ne baba bbe mukwano gwe. Eno waliwo asooberera. Ibambe. Ono kyakola n'atemmera wano. Njagala nkayiiya. Kakazi katuka kano. Omusajja ali mu kukayiiya ng'aggukira wano. Kansooke nkakutegera ettalo. Naye engeri gye kanyirira kankakubbe lya 13,000. Eryakakaaga liyinza okukazitoowerera obulala. Kuba erya 13,000. Kuba ettalo. Kazi katunga kajja. Kazi katunga kajja. Bannange n'ensi erimu ebizibu bingi baana bakitange. Era ebiseera ebisinga olwatuuka wano mama wowe kiki kumba oli ala banakugulukuzitaye kanzitali basooka yenna asooka okujja gwe likuba kanzigenda bananga oguluku ekyanze mpulira okugulira ku kyasobola kiki abadde kyolina zeetaluli bana ekyekibadde gwetwala eri naawe munaali mubitemu fulabage genda eri oba bunankani obwedda guli eri gusinika tugulaba kumbe bamututte ejja yeefula abayamba balina mutwala wa musawulo baba bakole bakola omulwadde bagenze naye wowe nama afudde genda maaso kaakati awo ekyo kiba si kirungi okutega ettalo lyo ate omuntu gwe bateze oli naamutwala kati tuba tunaafuna muba mutute mu bya kizungu mpulidde obulumi eki omulwadde yatwaliddwa nga bamutuusa mu ddwaliro naye ng'ebiseera ebisinga oba weegendereza abalwadde bafune obuzibu abantu bwe bati bafune ebirwadde ebibaluma oli ne bamwanguya awatalina kuyamba. Owe mama yaye wuyi bamutute mu kizungu yegenda maaso abono baagala kumanyira tebamanyi nti nze gabokola kamye mbaddewo ne bangobaganya n'okungobaganya kati kyengendo mukola kiri ekintu kimu nze omukongo yampa eddagala nga lyakutta oba okuwonya tonolera omulwadde ng'amutwala mu ddwaliro kumbe n'omuloga ali eri awera nkolokooto bayinza atya omutwala baba sawe bamutuusa engeri gyannyogoze ne basooka bamubikka asooka afune kabugumu efirimu egenda maaso banange temwandimbise tofaayo osaanako ecupa y'amazzi ecupa y'amazzi ebugudde omuntu okugulu ofuna nnyo embuto nammwe ne mwagala okudda awo kati olabika luli mundira olobota lolayika luli mundira omusawo bananga omuliro gundi bubi ng'amazzi galayika gamuweddemu sooka tumuseeko destros 5.0 miligulamu 0.5 miligulamu sooka noonye omusuwa bwe bati abantu babeeramu ejjembe oli naalisaamu empiso sooka mukuba essisi sindaano noonya ssente bwe babeera nga tebampadde ssente kati kamwabye okugwa omusawo kye yakola nyira n'okumanyera balina ekyoto kyabwe awo kwabike kankunyokeza olwaleero ekyo kuli wano nkulogojja enkujjanjaba ogaano yala kunsuza njala kati kankugire ejjembe likutuyanye naawe olire ejjembe weritugirewamutambudde kiro maaso obulwadde buganye batugeze mulwadde ayongedde okuba obubi mulwadde yeyongedde okutaama tuwolerako ku busente netufuna entambula kumata netubutwala naye kati awaali mbeera mbi kugulu kumuluma mulwadde yeyongedde okutaama gaboggola kye yamukoze eddwaliro baagaye tekijja kuyamba bali mukamula bakamudde emiramula nange simenyekera bwereere koze emirimu baabano bali mukwera nkolokooto tekisobola oba tumwambie ejjute bawulire
kijja kitya kumbe ne lwakumamu omuliro jajja zirya kakole nnyo naye kafunyeemu laba omusawo ateekeddwa kufunamu bannanga abasawo ebiseera ebisinga omuntu golo musawo mulungi yaba omubi mukazi wattu agenda okula okugulu kutujja okugulu okumuli bubi okugulu kulinga kwe bakumyemu omuliro embeera neeyongera okutaama embeera ogenda okwerekereza okugulu eno batandise bongedde okukumamu okugulu neku okugulu kutandise banange okugulu nekutandika wera wano olwali omuliro gufuuse omuliro tukwabye okugulu omuwala okugulu neku bakugjeeko okukakala okuzikira ng'okugulu kwabise muzeeyi wangi okugulu bakugjeeko badde nsaba onsayiningireko nfune akasente mu bbanka ono ensonga yonna gitegeddeko emuzeeyi naye neekengera ekintu eki emuzeeyi abavubuka temutera kubeera beesimu muzeeyi nja kuba mwezi ono ng'ajjamu baakika emuzeeyi sente z'abandi onoozisasula njazisasula kubeera ne benki ntulako buli lunaku siyosangamu nga situddeeko okutuulako tekigaana naye era muzeeyi si mumativu omwana ono abaana bano baagala nnyo olulimi lw'essente mwana gwe onoosobola gwe ebintu bino naye fuba nnyo okulaba nti otuukiriza obweyamu onoosobola gwe munnange nja kusayiningirako efirimu egenda maaso kale bambi efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso oli atandise olaba ab'ekika bamusayiningire jjukira ettaka ly'alinako obuvunaanyizibwa erya muganda waabwe ali ebweru ebintu si byangu nina emmotoka yange kati ogenda okudda eno waliwo mbu alina emmotoka yayagala agitunda wokabantawanya bavuga buvuzi ne basuula emmotoka ayagala agitunda emmotoka yali agiguze erina okubaako emirimu gyekola naye kireka emmotoka takyagifunamu ayaleke niyafuna omuguzi akoleki emmotoka ngitunde naye eganya ovaawo nojja n'olambula nga bazzukulu egenda mu maaso ali kujja kinsonga kyekuleese kakati jajja tubadde twagula piripiki ne senga weewaawo era nga mbadde nzimpeeyo akadagala ebeere ng'ekola nnyo ebeere ng'ekola nnyo ku stage omu agibjumbira bannanga abantu balina obulogo mu nsi jajja pikipiki tekola bulungi yiwawo ekigali ewe tebassaawo ekigali oyiwawo kiyiwe yiwawo kanasooka yiwawo ekigali yangwako jjajja olamula omuzzukulu kati bwayiwawo ekigali ayagala kumulamula efirimu egenda maaso muzzukulu kale jajja owange oyingidde baaba jajja omaze nojja munange ekigali ngosaawo kitono bulala mune jajja kyembadde nakyo katulabe bali mumukebera yegabogola yagala buuma ng'olina ebizibu kati nze ye nga ndaba nawe kennyini oli mutwagge bulala nina emiguwa gyaki ndaba si gya bugogwa bakira kiki kino si byuma kati ogenda okudda enewo n'atunda emmotoka nga ndaba mbi nnyo bano babuloga be babadde bagivuga ebbanga lino lyonna efaanana bubi abayindi bali obalaba abayindi bano benkola nabo benagamba tebasobola kuwa sente zigasa okusingira efaanana yayo oteesa otya nze mbadde ndowooza bandifunyeyo omusawo omuganda zigwa nze sikolagana na basawo ba kulira ettabu tobaagala neeriya kati zigwa bamuleesa alabike ndi ayiyaye emmoloka eneetundibwe naye ate zigwa ku magezi ge n'obukalabalakala bwe yakola ng'amuganye n'emmoloka enoogiraba neesiga emmoloka enayika erina ekintu ekigiganya okutambula amagezi galeese mbu bagitwale ku musawo asooka agigange umamuuko olwaleero weeneeba nga egangiddwa omukisa gw'emmoloka engange teguba nga mmoloka etali ngange emmoloka ejjatambulirawo tugenda maaso kano akabatambuza kemutambuliraku jajja kapiripiki aku ondyeza pikipiki yagala ekola kanaana olunaku oyagala ekole eno piki ngirabamu egundi jajja kati ate ani agisuulamu buno obuwaluzi buno piki ngiraba erimu enkwete piki eno enkwete temulimu nkwete kubanga ate bwentunula bweti ndaba enkwete erabika emeze egundi empindi lindako tulabe
eno si nkunizo eno nkunizo yennyini kubanga bakira sokoli mwana wange oli bubi eyo piki kyogamba byonna eneegira kiki kyotalaba wano nti piki kino ekigwo kyegenda okukuba tosituke kino ekigwo kyegenda okukuba olaba wookuligizawo bigere biri waggulu gino mikono eno nsingo yennyolere mu mayembe kati eno piki ereese buzibu wangi n'olwekyo muzukulu wulira kabingi akawulunkuta katunde muzeeyi amulaze pikipiki eno ekyo kigwo bwenekuba guno omutwe ndaba gunyoleddwa we gunaamala okunyolebwa obulamu oba tulina pikipiki ejja kubaawo n'osigala ovuga pikipiki erabika erimu ekizibu pikipiki eno si ya mirembe ng'amugamba pikipiki gireeta etundibwe pikipiki gireeta etundibwe katuddekewo omukyalo nali mu mbeera y'okwagala okutunda emmotoka ye agenda maaso n'okunnyonnyola omwami ng'amugamba emmotoka eno nyala tube nga tugitunda tube nga tukolamu ate ebintu ebirala ebirimu omugaso oba oli awo n'emmotoka nonyingikwasa kati ye omwami eyeesiga omukyala wa muganzi sirina tabu kyonna ky'onoosalo kye tunaagenda nakyo ziresigeze nakuwadde kalozitupingireko ozitera mu banka buli kimu omwami yeesiga omukyala ebintu ebisinga byonna omukyala abimulekera yabiddukanya era bayira emmotoka gye bagala batunde kuba emmotoka erabika waliwo ebirala ebirina okukolebwa amwagala yakamula akatunda ak'obulamu ako munnanga akatunda ak'obulamu ebintu bijja kutereera egenda maaso waliwo gwe baatumye piki ng'agireeta efirimu gy'olaba emanyiddwa nga abafere bangi beerimbise mulimu gw'obusawo naye nga si kyebakola kati sebo ono nga tajja ewa Lusimbi naye Lusimbi ebintu ebyakulwawo kyokka onyumyawo nolya Lusimbi n'akatta bagole kalayika Lusimbi ebintu byegamba tunkakasa olayika ombuusabuusa endianemayolebwe kyokka mutuufu Lusimbi ngenda kukoonako leero egenda maaso Lusimbi genda Lusimbi alayika aliko ennyamiishwa yakigoba jukira kikazi kya musajja we Lugayaavu kati ogenda okudda eno waliwo gwe bagambye ni pikipiki erimu enjegere ate nga siza kugivaamu bw'agiremera kajja fundikira ng'emukozi ekizibu kati kyalina okukola kwe kugireeta pikipiki eno erabike neetundibwa kati bw'aleeta pikipiki ono yamugamba bajjajja bagenda gikutundira bajjajja bagenda kugikutundira obugagga bwo yamugamba era pikipiki eno ku sente ze wazigula ziri muno bajjajja bangambye esente nyagalekeni okuuma ebokisi eno n'obwegendereza wuliza omuntu buli owesajja ate munanga oluusi gwe bwokasinga mu nsobi yo naye ng'erina amateeka n'ebiragiro kati yamugamba bajjajja sente zaabwe engeri ekirinze baatunze pikipiki eno esente oba pikipiki obadde ogisulamu miliyoni 3 bagenda kuwaamu 6 efirimu egenda maaso kati Lugayaavu nga tasinkana Lusimbi kati kumbe Lusimbi buli kyabatuuseko mu siteepu ya sente ababuulirako munne kyekisinga ngende nzikime nzitwale ewaka kati ng'amugamba nti agenda mu banka kujjayo sente nange kemaliriza bye mmaliriza wano nina bye mmaliriza tudde eno tosenya mannyo kya nga tezinnawera saawa okibote tonaabama laba kya nga tezinnawera saawa nnya wulire tabbo baba n'obukokulizo ng'olabirawo siwadde kintu kirina kukola yamugamba ky'atalina kukola kwe kulabika nti asenya amannyo nga tezinnawera saa 6 ez'emisana ate bajjajja olina kulabika ndi obawa ekitiibwa tonaaba amaaso sente zo zonna oba onaabye
ene box gyenkuwadde ng'amugamba nti twala leka eni box eno ogibeezaayo sabbiiti 6 nga togibikudde. Togezaako n'obikula box nga sabbiiti 6 tezinnawera. Sente zino bw'ogenda gira zijja n'okuzaala zizaale ojja sanga sente zirina n'obuzzukulu. Ye gaboggola. Efirimu egenda maaso. Epiki mbu bajjajja bagitunze naye sente ezipikipiki zibali. Firimu egenda maaso. Nsonyiwamu kaboda ke kandwisiza. Kali kumbe ngono ng'amugamba n'okimanyi omusajja agenze mu banka sente n'azijjayo. Ekyo yakingambe butereevu nti sente agenze kuzijjayo. Kati kekadde osobola okuba kali ng'amugamba nti ayagala kugula lekendi atandika okukola washing be. Tetulina kulwawo kuba sente ezo bw'anaazijja bw'ati okutandika okukola ebya washing be tezijja kuba nyangu za kufuna. Kati ng'amugamba ekyobo ng'amuwa akasipule okamufuyi bw'olaba yeebase ng'omufuuyira sipule okagira ku katono omunyiga sipule n'emwebasa. Bw'emala okumwebasa obbeyo ebisumuluzo. Tulina okubbayo sente ezo. okatwala switi tugenda kubabagala aweswiti tofayo yesiya tugenda kulya sente omwaka guno. Efirimu yiino mwana wange jjajja guno omukisa gw'ofunye okufuna piki ng'ogijja mu kati waliwo gwe baleese agule pikipiki. Laba ekisawo ky'essente gaggawala pikipiki nyini bamugambye bamuwadde ka bokisi era alina osumulwa ka bokisi ako myezi 6 sole mu sabbiiti 6 nga bajjajja bamaze okulekanisa endi bazikubyamu. Waataakatereke ajja funa obuzibu. Kati ogenda okudda eno waliwo gwe baleese kasawo ka sente kalambaze gula pikipiki. Kumbe lutuule ofeebafeeba ki lutuule lwaki ofeebafeeba kengire kuba oyinza okukemebwa mwoyo mubi nakwata bubi. Ne bajjawo ekisawo n'ateeka eri waliwo enkwakwa z'abajjajja nassaayo eri mu nkwakwa z'abajjajja. Efirimu egenda maaso. Eno firimu gye bayita abafere kati waliwo gwe baleese omuguza pikipiki. Bamuleese agule pikipiki. Kati tuddako ewa Lusimbi omuwala bebi weebaze Lusi Lusimbi kumbe omuwala yaze ne sipule n'akwata kupona gyo sipule ye Lusimbi ye n'akwata ennyindo sipule eno yeebasa Lusimbi n'amufuuyiramu katono. Kati ne tudde eno gwe baawadde akasawo akabokisi bamugambye twali waka osabe sente ezirimu zikubaganyemu emirundi 2 bajjajja bajja kukola ekyo. Njagala obugagga obw'envubo, njagala obugagga obw'envumbo, njagala obugagga obw'envumbo, njagala sente ezitaliiko. Teri kunaba maaso ku makya byabwereere era byappa. Epikipiki yiino mbu bajjajja be batunze sente ziri mu kabokisi myezi 6 ajja kuba sente zazifunye ng'asumula bokisi. Kati epikipiki waliwo agigula ebyaddala nekola eno piki nnungi era pikipiki eyo giraba ezo sente zosasudde kijja kukolera ddala. Kati kaadi yayo eriwa oli musiru bajjajja bagaba kaadi. Piki bajjajja be bagiguziza nga bamweraliikiduvu ate bajja nakuvugirako. Gwe kyoba olina okumanya ano wali oli bulungi nyetaaga obukadde 2,10,000 kakati nawe ng'ajja ebisumuluzo ng'ajja ebisumuluzo nga bamuwa piki. Kati kyesimanyi owa piki eno mutwogere nti nzibe oba eri ku halaali. Efirimu egenda maaso. Bannaffe baabano bannaffe baabano omuwala kye yakola ng'akonoonya bisumuluzo. Oli amaze omukuba sipuleyi ayongedde mu tulo bisumuluzo by'enju ng'abigwako. Weegendereza abantu b'obeera nabo. Omuntu ayinza okukola ekintu n'owakana mbu tayinza kikola naye ng'akikoze. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Era nga twagala okumanya ludda gye biggwera. Kadi yakwata bisumuluzo ng'agenda nabyo. Ne tudda mu kigwa
endagaano gy'okoze n'emisambwa gyo gimaze okuleka nigigenda kugira kino ekintu omwami ono kyakola yerimbikamu kyerimbike waayi asaba lisiiti pikipiki ebeerako lisiiti bajjajja bamaze ddu gwe kyolina okumanya bajjajja be bakigunzeemu oyagala bakyanigundalinge bakigunzeemu bayinza okyanigundalinga piki jjajja yakuwadde bajjajja baba basanyufu nnyo omuzukulu ng'abeesize naye kati ate ebibuuzo by'obuuza olinga ag'abajjajja bayaayo weyagala kukyogera bw'otyo bajjajja bakunyiigire genda gwe piki yoolabe ng'osomba abantu kubanga togenda nakusomba oyoolaba yoole eyo ye piki egenda osooka naye ate togivugira mu kibuga wakati amayembe tegaleekaanirwa na kumulisibwamu masannyalaze piki ovugira wala engeri gy'ogiguze wano waliwo weetayita ekyo teyakitegeera sinnagabana egenda maaso efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso lwakyokera ku makya okunnebwalabwala nkuyita obuwunya buwunyi simanyi wanywedde ku njaga onywa ku njaga nze yitawo tugendeze omuyambe emirimu gyenjagala okwekolera onkwatireko eno wamanyayo otya ati oli ekirungi toyinza butamanyawo omanya ebitundu tugende neha omusajja ono tunamusangayo kaakati abatundewo balina gye boolekedde kale no ng'akasimu tekavuga yesalo waliwo mutawana kali kumbe ekikazi kye kimukubidde kali kimugamba ebisumuzo kyabifunye kakati jangu wano obireete katikati kali ng'amugamba yanguye ebisumuzo balina okuleka ne babyokyamu mangu kuba oli talina kumanya ne babimubyeko wabwe amanya ne babimubyeko ayinza okyusa ekufulu kali kumbe waliwo abazze waagaboggola ng'olabye ebirungi bibeera wala kakati kansuubirebo nange ebirungi byo bingi kakati kyoba okola beera mukko wano katono sooka osigalemu wano katono mala okugenda okumulaba naye twandigenze ffenna gwebeera wano nenjogere naye mala okwogera naye ojje ngaekyo kiri bulungi efirimu egenda maaso ezaako okubyangu nze njagala gugumiikiri bukyandiridde dda kale yanguwayo zigwa nsanyisa okukola gyendi nange nsanyisa okulaba bwalaga boggola ogamba otya ndi bulungi kali nga tebajja baagaboggola sooka ojja wange ate ono nga talabikanga mulwadde nzize naye irira mukazi ayaka tulina omukolako oba emikolo nyonyolefaayo oba inaawe bye egenda maaso ate ekyo kyamaanyi ono ng'aleeta bisumuluzo webala omulimu oze gw'amaanyi olisasibyewo ogenda kuddayo mubwangu efirimu egenda maaso akantu kano iko kambi kale ani agenda okubisala kino ani kafuuma ajja kukisala waja asala ebyemmotoka majja kisala kyo kale kakati genda ogirete bamubba ensonga eri bweti omukyalo oyo nze naye oli gwenagambyeko ow'emmotoka kikazi nga kinyirira kinyirira ng'oyo gwe nakubidde esimu ninkubuulira kikazi kisavu ya tugende maaso ne firimu kaakati sabono kyakola mutaawe ngera bweki kiina emmotoka yakyo nga kinoonya akiwaamu sente naye anoonyeza omukuzaabuze yansanzaawo n'angamba gwodiringa n'abayindi omulese mu mbuga kiwedde ne mugamba nti atunda mmotoka kale nasoosemu sudya n'amuga emmotoka okugigula amangu balina sooka jjozaako misibago era bikali yasibagwa ngono oba tugenzi omusajja oli kwekujja amulese wajjajjambwe emmotoka bagiseeko omukisa eryoke yangu okutundibwa katuddako erudda gano ge maka ge twalengera muvubuka alwatereza ebintu bino naye aba akyatereza agenda okulengera akabokisi akatali ka bulijjo kumbe bokisi eno omwana yali yaleeta bokisi yaki bokisi eno alabika alina byakoleramu ebirala efirimu egenda maaso kyenjagala kiri bwe kiti bwonaokola obulu like bokisi eterekedwamu maali oba oli awo okakasa
ono yaleese ekikazi yagala benga bakikola kiba kyanguya ekikyala kino bakyanguye kali nga mugamba muleete sebo benyini abasawo baganda babeerako babulooka baabwe ababaleetera awe banaafera bulungi waali talina mutawaana era amaze okuteekateeka tugende musajja wano woolaba n'abanene bajjawo era ebintu byabwe ne bangwirwa abagagga boolaba eyo bonna egenda maaso tugende ekyo kyenjagala nange efirimu egenda maaso kumbe yesengawe kali nga amugamba ennaku zino sikyakulaba bwotambula na pikipiki kiki embeera zo tezitegereka pikipiki tokyagize olinga atakyakola senga omusawo nangamba nagenda embeera ng'etabuse ngenda omusawo naye nga pikipiki eri tekyakola nengenda batuwa omukisa ekole naye twagenda olaba piki ng'erimu enjegere era bagenda okutunula bati mwesonga piki engalise watunda yaki kadimbu piki ne bagitunda ani yagamba otunde pikipiki senga toyomba senga sente ze twagigula ze twatunda era abajjajja be batunda pikipiki eyo sente ne bazituwa kati olimu amagezi gwana gwegwe yamugamba mu pikipiki sente ziri mu box genda maaso senga naye akusobera sente zikyakula ali awo sente zikyakula kakati emmuluka ng'ereetebwa jjajja emmotoka biveeko nze nayina sente nga nsuubula Dubayi naye ntikulira Mombasa nendyoka mbituusa mu Uganda naye lumu emaali yange yagenda negwa ekisuumu ayogera ebizibu bye naneyonooneka ate be natikka nabo agenda maaso nokuleka ndi alaga ebyagala omutunze emmotoka eno yonna nendobonkana nagambye kutuusibwako bannaffe aba Kaziwood Uganda Cinema ne Studio 10 twagala tulabe ludajja biggwera kadi nga amugambe emmotoka eno bwebanga lema okutundibwa olwaleero nyalanjijjeko ekyo kyagiremesa okutundwa ngenda gikusomololerera esomololwe soka endabe nga njitawuluza kuba njijje mu nkebengo eveeko enkebengo eveeko emmotoka eno etunde nga keeke eyo kya jajja bagire mujoze tujozeza bajajja mutukuze emmotoka muzzukulu agitunde sente zayagala bw'aba ayagala miliyoni nya agitunda 2 bw'aba ayagala 2 ebe ya 8 mmoloka etundibwe bulungi gijjeko byonna byonna ebizibiti ebizirengu yasooka n'ayoza emmotoka kutambula bajjajja njagala mukkirize motoka eno etambule efirimu egenda maaso mu bbanga lya nnaku 3 zijjajja gabakola nze ŋŋambye yajooza yonna yonna kijja kubeera mukirize era kijja kubeera nga kirungi kale jjajja owulire muzzukulu mpulira jjajja era mpulidde naye bajjajja baagala motoka eno bagifu kadi nga tamugamba ni bajjajja boogedde emmotoka esirwana ennaku 3 kumbe gabogola ayagala kugendako mu kiraabu tegeeza nti bagambye weeva wano nga tennakala ate balina nojeeke bejja kubanga kasita mota eyinza okuba teri ku gundi jjajja kinaasoboka ekyo kijja okusoboka ate kirina efirimu egenda maaso kirese omanyiwo jjajja buliriza mbadde nnino ng'era bwe jjajja emmotoka eno ebadde erina ebintu byegenda okukola kati jjajja tekibe byonna bye tubeera nkugambye kati weegenda ate oyagala kunyiiza bantu kugamba emmotoka eyina osula mu lubiri ne kaadi yaayo ng'olyawo kati ate oba ono oyagala etundibwe bajaji gwogamba emmotoka tetambula emmotoka bayina ogigira kati aleeta n'ebisumuluzo oyagala kunyiiza misambwa laba firimu misambwa gigino ndaba gize n'emisuwa emimyufu ku nnyindo okugamba leka emmotoka onyiiza bali genda oleete ne kaadi yaayo olyawo mmotoka oyagala etundibwa oba
Yaje moloka nyagale. Naku 3. Kale tewali buzibu. Yangu ya ne kadi yayo kuba olwayo ziba naku 6 kuba kati tukyayino gikenenulamu bwekizikiza. Kanda beno okulaba emoloka eno beekoleza. Egenda maaso. Kakatuddako wa Lusimbi. Lusimbi ali eno Lusimbi. Teri kireetadde bavubuka bizibu nga biwato by'abakyala buli wanyeenya bw'oti. Gweri n'otunula n'ofa. Kati kumbe omwana n'alyoka yeefudde embega mubege. Egenda maaso. Lusimbi ali mu kintu Lusimbi. Era we twogera Lusimbi wali wewe Lusimbi. Egenda mu maaso. Tunulira filimu. Lusimbi ne bamunyenyeza. Kumbe ulekikyuza. Gwe. Obanchi bote. Ayagala nekimuyira. Obuzibu buli mu kunyeenya nyenya. Egenda maaso. Lusimbi n'atunula ng'omulwadde. Alinga akubiddwa kumbe bedda yeekubiza ku Minute Maid mugezi. Kaakati Lusimbi eri bamusazeeko. Laba lugayaavu. Weegenderezanga nnyo omuntu agayala mu bikolwa bye ebiseera ebisinga aba muzibu. Omuntu eyeegayaza mbiko alinga atunudde mu kasaka. Egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Gaggulawo yategedde oli baamuwoze ssente okuva mu bbanka baamuwadde ssente empya. Ovanga ku muntu gw'oyita mukwano gwo ate nga yakubala ddi lw'ofunye ateggule. Abantu bazibu. Gwe ky'oyita mukwano gwo ng'agwa talina wataati nkuula ente yazitaddewa nga atereka wala abanga bamugambye nti nzi nonna talina waatakebera buli wamu ng'asooka akebera wanjagaza ki musiru mutwe mufu. Efirimu egenda maaso. Mutwe mufu. Omutwe mufu. Gende kwetegereza. Nagwa ku bando omusajja obusente yabujje mu kibiina bannange mwegendereza emikwano. Lwoleesa akantu koleba kanona kadi nga kifuluma ebweru kazi bizibu. Okufuna ekirungi kyonna oyita mukazi n'okufuna amaziga gonna era mukazi. Oli yakozeseza mukazi afune ssente. Kati ate okwaga acyanoonya ndala kasi. Lugayaavu mu ndabika ebyenfuna. Kiri kitya mbadde nakagira kati naye nkyano bananga omusajja mpulira awoza akoye mwayagala kudda kakyokka naye gy'oli olinga atavaayo atofaayo wano wendi mbadde nkyagira naye sente nga yalese sente ndaba buliwo butono nnyo nkyanoonya tulinga zonna zigira kuba kati sente buno obutono obuliwo simanyi naakuwaako nantya ogira onoonya endala nzemu kumbe sente afunye zonna naye anoonya kuba noono naye ali ku mulimu wadde mukazi we anoonya walagira nti tebafunye atera amubbi. Lugayaavu ebyo byakutegula buteguzi. Egenda maaso. Kati ogenda okubendeka banayinza besibye byandese sibye byakulesa oli muntu mukulu. Okyala wano bakyalawo. Banange mbadde manyi tuze kwogera ku bya mirimu oli musiru.
Efirimu egenda maaso. Katuddako ewa Lusimbi. Lusimbi takyatunula Lusimbi lwonna atunula Lwavu lwereere. Okimanyi bantegudde. Bakutegudde ki? Nga abana ababbi bazibu. Sente ze banka te. Sente ze nalese eza banka tebazitutte jjo. Ababbi nga baswama bannange. Naye era lwoleze sente ababbi lwe bakutwala. Kumbe mukwano gwe yakoze ekigwe yabuuliddeko. Weegendereza emikwano. Omuntu muzibu. Omuntu ayambadde omubiri mwegendereze. Banka laba kati ogenda gikola otya? Buno bwe mukulu omulombo buyimirizaawo omulimu. Bw'oba oyagala bufumbo genda ofumbe. Kati ono omwami atabukidde mukazi w'abandi lwakuba yali yamuwa omulimu. Naye kugamba dakiika 3 zigenda kulawo n'ogaana. Naye bannange jangu dakiika 3 zokka eki. Ndeka. Neba naize joka nali manyi nti tulina olimu ndi mukama wo toyagala ate mukama wa kiri kiyite mukama we era bwenkiri kiyite bintu jangu kumbe agala kibuuta kikazi kya munne olaba bannanga abakazi baffe gye bagenda osaba emirimu uno yagala kubuuta mukazi waamu oba toyagala kubuuta genda eri n'omulimu ngenda noonya engeri gye nkugoba Nena jangu kati oba ekigere jangu dakiika 3 zimala tulabe nkyoba onookola oba toyagala kugenda onduyisa wano gwe weewa omulimu stupid yagenda maaso owangu kimanyi ekindeesa kimanyi ti akavuyo kakano ketwakawa ssente baakabbye ssente zonna obutakalikira ssente n'akamu naye nga kiyinza okuba nga si kituufu abavubuka bagezi yeefuula gwe babbye so nga anoonya kulya ssente ezo abalimu basasula abalala basasule yeefuula gwe babbye so nga alina ebirala by'ayagala okukola nga bamubba bati kati nno bwe kiba bwe kityo nga tebaakabbye tukatekeko eriisa ejjogi tukagobe kagere ku kagere. Efirimu egenda maaso kati ogenda ku ebyabali ebintu bikambwe katuddako ew'omugagga ye mukyalo ono gwe baawa emmotoka ogitunda baawa amwesiga mu buli kimu yakimugamba ndi gwe tofaayo kati omwami kyeyakola ng'amuyita ng'amugamba sooka okwate kaadi y'emmotoka kuba emmotoka teyinza kutundibwa nga kaadi eyo teriiwo abaguzi baba baagala olaako kaadi eyo yamugamba todda mu bintu by'amalala ekintu kino yino kikola nga kintu kyekyo kibulungi efirimu egenda maaso yali muwagizi wa zino lwakuba ennaku zino bintu byafuuka bya miranga bannaye mwami wange neesiga kati omwami kampadde ate vaawo nyinza okugenda esente nazijjeeyo ate ne batamubba baku sente yegenda maaso kusimya okuteereddeko emitwalo 4 tonnagalaba sente zo badolina okumpa avaawo naawe bano bali mu byaggabana babbye omusajja nagambye ebintu nange leetayo ku sente endala kintu olaba sente ziwaliyo nena ntunula butaba nagundi engeri gy'oli mukazi wange ddiiro nze nagireeta mitwalo 4 genkuwadde era ndaba gaabadde ga bwereere va nayo egenda maaso kati ogenda okudda eno omukozi ono yayombye ne mukama wa eyo jjo agenda okujja bakolera bisumuluzo tebiyingira ebisumuluzo ogenda ogezaamu buli kimu kisumuluzo tekiyingira ekiyingira tekiggulawo omwana kyeyakola nga ajja esimu ng'akubira mukama we banaye mukulu ebisuza ku ofiisi nga tebiggulawo aye tebiggulawo banaye mbadde ndi wano ku ofiisi ate oli ku ofiisi gwe wano teweeyagalidde mu bintu byenkuba ota toyagala kubuuta kintu kino lwawo ane mbadde nkola bulungi kati ate lwaki bangoba okitegedde okukola obulungi kwabuzeeko ebirala nagambye buli kintu ekikola obulungi kitikkirwa
negambo gye nkutikkire toyagala kugira wazidozza oli mufumbo kati baawe yabakuwa omulimu olengera ensi weekaatira ddala ne bakaawa gundi eno ensi we yatuuka buli omu akanulira munne amaaso nagambe jangu nkugamba just 30 seconds okukikirikiyita oli awo toyagala kubaako kyogira onobala kinankani kati ongo bakugobye waganye okuboota ng'amugamba ndi wagobeddwa efirimu egenda maaso boosi yamugobye efirimu egenda maaso mwategedde omukazi mumotoka yagire efirimu egenda maaso era wenjogerera agenze kukima kaadi kati kati kumbo naye ali ena akyensunga bwesunze emmoloka baleeta kaadi yaayo baba pikipiki ne bagamba omwana mbu myezi 6 akabokisi kagenda kuba sente zikuze ojjo zisumulula nga zeekubiza emirundi ng'esatu mbu nga zizadde nga zina n'obuzzukulu kadi bamufeze nonamugane bane tekidde bubi kali emmoloka baagala kugibba bamugana emmoloka agireke kali bamufeze mu bajjajja bagenda muwaamu sente yengeri yemu gye bafere owa pikipiki bamuwa akabokisi tugenda maaso bigwerawa eno firimu gyolaba emanyiddwa ng'abafere 3 akasente konna ketumuwaako ekyomukisa omulungi ono teyamulabako ono yennyini agende ng'omuguzi n'akasente kano eyo yenkuba ono agamba ebiba bwe bityo munoonye sente ezaamu mugende muggule emmoloka mubenga abagiguze oli muwe sente era sente ejjukire raba ajja n'atuddizayo ez'oku busiimi bagenda okulala wajja efirimu egenda maaso yeeyitaga boggola si mubbi mukakaalukanye bintu badde nkyakoowola misamba gibadde gigenzeeko mu kawoteri emu ogenda olala wakubidde jjajja mu nnyango waliwo yakubira jjajja mu nnyango yakubira jjajja mu nnyango jjajja n'ayingirawo ntuuse baaba ogamba otya kakati kidde esiterewo ye jjajja mu nnyango tasiiwa abalagala kumba akaaba bananga omusajja bunaku mbadde mukolera bulungi kyokka nze kampuni eno nze nyituusizaawo eri weni aha njowa kyeyakoze ngobye kati obadde yagala kukola otya omuzzukulu akaabye jjajja tewabaawo omuntu yenna atwala omulimu gwange jjajja omulimu okyagwagala ngusibe ngunyweze ngusibage jjajja sibaga omulimu baasi kiwedde tunulira jjajja n'aleeta ensumuluku aleesuluku tewaba akwata ku mulimu gwange jjajja aleesa ensumuluku efirimu egenda maaso tewaba ayingiramu mu yafeesi oli yonna anagezaako okwetantala ensumuluku ejja mulaga kati andi olomba ngenda ono jjajja eddagala lyalina terimanyiddwa bulungi gye lyava omuzanyisa buli anaayingira yajja okimanya ajja kubwa kibooko nga talagalamidde anti olwo ngenda ne ku mbuga ndese yabeetaaga obuyambi n'atema efirimu egenda maaso egenda maaso ono baamubba yegwe yenze okyaliyo akomyewo ku kyalo si nnyo naffe mwaleka mukyalo bwe tufaanana ekyalo kitukulusanyiza naye steve omanyi tujja kuddamu akomyewo ku kyalo ye steve baamuwola sente baazibba kati azze ku kyalo kati ogenda okudda kumbe wano bateekawo omukozi omupya oli ne bamugoba kyokka twalengera jjajja agamba bwekiba nga muzzukulu yagobeddwa ekintu tekijja kuggwa bwe kityo egenda maaso
wali wazzo mukolako be bakozi abapya ye ofiisi ne yasibagiddwa kumbe ono waliwo ekyagenda okweregereza empene zaleeta empene kino kumbe ono empene muyingidde yawungirawo n'agwa eddalu muzanyire empola mirimu gy'abantu oli yaleka agusibye kino kyekitundu kya firimu eno ekisooka era akuguza ekisooka gwoba osaba n'ekyokubiri obadde olaba abaffere part 1 nate nga alijemize badde nkuweereza bwena bakasa ffe Uganda ne tubaagala nnyo lalunja tuwagira tusanyukira ddala abankuumire